bwe mmala babuuzaako ngenda basaba okusharinga katambi kano mukasaasanye. Bwe nkugamba okusharinga kiba kitegeeza kusaasanya information olw'ensonga nti Facebook bwe bwenyi bw'ekitabo babujjako notification, omuntu akyafuna notification nti ozze nga buli bwekyalinga edda Museveni yafuba okulaba ng'akendeeza ku bantu abalaba Facebook ne bazikwatamu ne bazigaana okuba nga zisaasaana. Kati gwe bw'onyamba n'okwata video eno n'ogisharinga ku account yo oba n'ogisharinga ku page yo oba sina kindi n'oweereza omuntu ng'omusharinga okozesa Messenger oba okozesa WhatsApp, kiba kitegeeza nti omuntu ajja kufuna nti omusindikidde ajje butereevu atwegatteko. Bwe mmala basaba okusaasanya katambi kano njala mumpitire abantu bano wammanga, leero saagala bangi basigadde bajja kwereeta. Njala mumpitire wano Salonga Mulengejja wasanya kawo Charles Peter Mayiga futubadde ku Buganda awo ng'atudde Mengo. Baminisita bonna abawangaalira Mengo abagufuula omulimu naweere ku video eno. Yoseriti Bahabulwa famire yonna namwe mubeereeko wano. Nja kwetaaga balangira n'abambejja basava ne bannaava bajjajjaffe bakulu abataka abakulu b'ebika nammwe mbasaba mutuuleko ku wano tutandike video eno nga bulijjo. Kale bwe mmala basaba okuyita abantu abo mba ngenda kuzzaako kusaasira. Njala twala omukisa guno okusaasira baganda baffe bonna abaviiriddwako abaabwe mu nsi yonna w'oli Munnayuganda muganda mukwano gwo oba mukoddomo nga yakuvuddeko kitalo nnyo ddala Mukama wakugumye ffenna ly'ekkubo just enjawulo ya budde na lunaku. Kale guma munnange namwe abaviiriddwako abazadde kitegere nti okuze. Bw'oba okuze kiba kitegeeza nti otuuse okwetakulira naawe oba otuuse mu luse lw'abantu abakulu abasobola okwetakulira nga tokyasobola kukubira muntu nti ate maama gyali simanyi taata gyali ng'osobola okwerooleza ate naawe ng'olina bantu b'olina okulooleza oba kitegeeza oba okuze. Kale mwenna kitalo nnyo ddala baviiriddwako abantu baabwe Mukama bakingirize. Bwe mmalaawo ngenda kubaza bakomreri mwenna abakola video ku TikTok, abakola video ku Facebook, abali mu WhatsApp groups, abali ku Twitter, nammwe abeera mu morning shift, midday shift, evening shift ne night shift abakola obutaweera ffe nga tetuliko twebase. Mubali kukola mulimu ogwo mubalire ddala temujjanga okwo. Nolwalwa mwonyere tulwekula ffekka buli muntu olina okukola ekisande ku lw'eggwanga lyo. Teri agenda kwogerera yogerera ensi yo kubanga ne bw'onoosirika era basigala bakunyigiriza. Ate bw'oyogera kikyukamukko ne bw'osirika kiba kitegeeza nti ensi yo giwaddeyo teri agenda gyogerera. Bw'oyagala okumanya obugumu n'obuvunaanyizibwa bwo bw'olaba oyogera ensonga ezikwata ku ggwanga nga ntuufu ne batandika okukutiisatiisa manya nti wookutte waluma genda maaso totya kubanga okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Eri abafiiridde mu njega nnyingi nnyo mu akisidenti, abafiiridde mu loogi mabaala n'abafudde ekirezi basajja battu ne bakazi battu badde bebasabamu nga bali mu kukola bintu byabwe ne bafa. Kati gwe atalwanirira eggwanga lyo kitegeeza tujja kulangirira nga muzira. N'olw'ensonga eyo tukusaba olwanirira eggwanga lyo mu ngeri yonna esobola. Kati sigenda bawa kigula lujjo wadde akalowoozo wabula njagala kubawa akantu kano mukategeere. Buli comrade yenna ng'oli ku Facebook, oli ku Twitter oba X, ngenda kusaba n'obuwombeefu buli comrade yenna ali ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter ne mu WhatsApp groups, ngenda kusaba n'obuvunaanyizibwa. Ennyumba ya sitaani bw'eba erimu olutalo, gwe fuuka ng'omulabi wa TV oba omulabi wa firimu, tokomenti nga tosheyalinga. Ngenda basaba temugeze ne muyingira mu lutalo mutabawala ba sitaani batabani ba sitaani temuluyingira mululeke. Byonna biwandiikibwa n'ebisindikibwa mu birabe nga diversion. Ngenda kusaba tokola video ng'oyogera ku bintu ebyo. Nkusaba n'obuwombeefu tokola video, tokola posti, tosheyalinga, tokomentinga. Baleke mpaka gye bunaakomekkerezebwa. Ngenda kusaba busabi gwe amanyi embeera y'okukyankalanya nga gomanye edduwa ya kamulali ekyankalanya. Nkugamba koleze edduwa bagende maaso okwawukana. Abagenda ku nsozi mugende mukuma obubaani mukuma ebyoto bongere okukyankalana. Temukola nsobi. Abali mu kusamira musamire nga mukuma buli kabaani obusaana busaaneewo bonna. Gwe nga totadde mu maanyi go togenda gwe kola kintu kimu nti bawedduwa
mugende mbasamirire bongere okucyankana temuteekawo mbeera yonna bwe simwe mubeerako sayidi no lwaki mu nkola y'abana basajja enneekusifu gye ngenda obagamba baagala nnyo teekawo olutalo balabe bantu ki abagenda ku sayidi ki kati bwe bategeera sayidi gy'oliko kyangu nnyo kujja okwerimineetinga either ng'oli munda mu ssako mu gavumenti oba ng'oli mu refugee camp either ey'Entebbe oba ey'Endakasero kasita oteekinga sayidi mu nnyumba ya sitaani ng'erimu olutalo eyebeera one way ey'okudetectinga buli muntu yenna atakkiririza mu bintu byabwe kati ngenda kusaba togeza no sharinga no postinga no commentinga just bwobanga oli musomi wa dduwa mulungi some edduwa ya Kamulali bo beekume beesaanye ofe nga tutudde wali bw'oba oli musamize mulungi genda ku nsozi ku ebyoto oteekemu akasaana buli kimu gwe kikole kyekole kyokka toleekana nabo don't take any side baleke to commentinga tokola live tokola ki please mbasaba mukole ekintu kyebayincho ezo muzitwale nga diversion in fact naye okulabula kuba nti buli lwoyingiramu ng'oli munda muli oyagala change oyinza okufuna obuzibu ojja kukomekereza abakozi eki bakugjeewo tuvudde waawo kampisa wakalango kamu kokka then tulyoke tugende mu maaso ne video yaffe y'olwaleero nsaba omuntu yenna ali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka amonnumire kutwa mugende muzzukulu w'amazige lumbuye abadde amusaba oba omuntu yenna amulika asobole okuba nga muli okumpi alikodinga katambi kaalira kamuweereze ategere bulungi kye bikigenda mu maaso mu Uganda ne mu Buganda. Akalango kano nabagambye nti kagenda ku mwezi gujja ogw'omwenda kuba time ojja kuba eweddeyo ey'okuwandiisa. The International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme better nutrition for better lives. Second edition nga eno conference oba seminar egenda kubanga etegekebwa mu conference hall gaggade gye bayita Woodbine Banquet and Convention Center ngenesangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W7F4 ngejja kutandika mu mwezi 17 ekomekereza 18 omwezi ogw'olubereberye gwe bayita January omwaka 2025 mu ggwanga lya Canada. Ayagala okumanya ebisingawo ajja kubira omuteesiteesi wa convention eno omukyala Doreen Kajumba era ye CEO wa Extreme Music and Events Management Company Limited onasanga mu ggwanga lya Canada. Ku ssimu ze ez'omu ngalo ezimanyikiddwa obulungi omunyampi tokuba nkidda mbu oba oli munyampi ng'ogambula ofuuwafuuwa wantu wonna nga temwagala bintu biteredde tokuba ssimu. Essimu ze zizino esooka eri kasaalaba eyo gye tuyita plus 16479290340 ebe wedde yesooka. Eyokubiri eri kasaalaba emu 437 259 mukaaga 031 ojja kuba omufuna akubuulira ebisingawo ku conference eno ba ku semina eno okozese omukisa gwo osobole okuba ng'ogenda mu semina eno yeyo bwete bweyimiridde. Kati nkusaba osharinga vidiyo eno bw'omala ogisharinga tusimbule olwaleero kansubire nti Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga atumbudde nga bulijjo video bayambulanga emmengo nsooka n'akantu kano okubajjukiza nti gwe omuntu ali eyo munnayuganda nakabala nga weetuulidde weesudde gwa naggamba ojja kubanga okaaba nga totegedde bintu bino. Wulira. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right. Bwemuwulira ka video yako ngenda bazaayoko emabega. Mbazzeeyoko emabega katono nnyo. Njagala muwuliriza akatambi kano kakaddemukko kayoseeri owagenda okuva ekinyusi kya vidiyo ya leero. Njagala owuliriza akatambi kano kikagenda okuvaako ekinyusi kya vidiyo ya leero. Wuliriza bulungi nnyo. Awo nasinkanira Kabaka Mutebi e Bungereza
nali mpiseeyo nali ngenda Libya nempita ewa Professor Lule nankwataganya na Prince Mutebi ngati ne mugamba bino byembagamba. What I'm telling you is what I told him. Enono nkulu, but it must be modernized, must be harmonized with modernity. And if we find this is my. So greetings to Madam Tina Brown. Hope you are doing fine. Thank you for loving Uganda. Thank you for loving Buganda, and thank you for loving our King, the Majesty of Uganda, Ronald Mwenda Mutebi II. I thank you for the great work we are doing, because you are an American, but you follow Ugandan politics as well, all what's going in the Uganda Kingdom. Thank you very much, Madam Tina Mirembe. All right. Akatambi kano nkayimirizaamu wano olw'ensonga nina kyenjagala nkizeeyo katono nnyo mukiwulirize nnyo. Lwaki njagala mukiwulirize? Ekisookera ddala, Obuganda ng'Obwakabaka bwa Buganda buyimiriddewo ku bulombolombo n'ennono. Wabula ono Guy ayogera okumodernizinga Obwakabaka bwa Buganda, kiba kitegeeza nti yalina intention ey'okuggyawo kalicha yaffe, yensonga lwaki bamenye buli kimu ekintu ekibaddemu Obwakabaka bwa Buganda, ekimiininga nti Buganda erina kalicha, obulombolombo n'ennono, obuwangwa byonna ne babijjawo, okusaanyawo gamba ng'amasiro, okusaanyawo embiri, okusaanyawo amataka, ensozi, na buli kimu kyonna ekya Buganda okijjawo, kubanga yakimanyi bulungi nnyo nti bino byayagala. Kino nkikugamba nga nsinziira nti kati ensozi za Buganda ezisingako zonna ezibaddeko emisambwa, zonna kati zitandise okuleekanirwako abalokole nga basamirirako. Kati njagala kugamba abalokole abagenda ku nsozi abasinga obungi baba tebagenze kusinza Katonda, naddala ensozi eza Buganda ezimanyikiddwa, bano baba bagenze kusamira na kulogerako kukyusa bintu bya Buganda byonna ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati njala muliza akatambi kano bulungi nnyo, yoka tusimbule video kankaddemu. Awo nasinkanira Kabaka Mutebi e Bungereza, nali mpiseeyo nali ngenda Libya nempita ewa Professor Lule nankwataganya na Prince Mutebi ngati ne mugamba bino byembagamba. What I'm telling you is what I told him. Enono nkulu, but it must be modernized, must be harmonized with modernity. And if we find bitakwatagana netubireka. This is my tetukyusanga njogera. So when butwawangula olutalo, abamu ba NRM bali batya okuzawo Obwakabaka. Bali bagamba nti buli mwaka bugenda kuleeta amawanga. Ne mbagamba nti nedda, bwe tukikwata bulungi tekirimu kabi, kubanga waliwo ebintu gavumenti y'olwaleero byetasobola kukola bulungi. Gavumenti ey'omulembe erina bingi by'okukola: enguudo, amasanyalazi, security, communication, ebyo byonna, a lot of work. Kati ekyo kyemugamba nga kino kyemugamba, waliwo ekigambo ky'olulimi. Ani anakuuma endimi zaffe ez'obuwangwa? Kubanga gavumenti eno eyinza kugezako egenda kukozesa Oluzungu, eteekako Oluswayiri. Yes, ziri endimi ezaffe z'ekinansi, even if they are not banned, tugamba nti waliwo aziweze, naye tewaliwo azifuddeko atuta omutawaana kulemera ku ky'olulimi. And you can see ekizibu ekiri awo mu ndimi zaffe. Ntandise okulaba abaana batamanyi ndimi zaffe.
kati nze nendowooza bwe nali njogera ne Kabaka Mutebi nti ekigambo ekyolulimi gavumenti endimi ez'ekinansi gavumenti ezaleero ez'omulembe tezisobola kukikwata bulungi n'olwekyo ab'ennono awo lwandibadde olubimbi lwabwe kati bwe tuvaawo ne tugenda ku ekyo kyemugambye ekyempisa bwe tumala okukola audit mu mpisa zaffe ate twandibadde tutuula no ne auditinga enono one by one okufumbiza abaana ku myaka 12 kubanga batandise okulwala kituufu mbalamusiza ate ennaku zomwe ziri 18 omwezi gwa 8 omwaka 2024 mumuwulidde bulungi nnyo right abasinga obungi mubadde temugoberera byafaayo bya information naddala mu Bulange Mmengo wa Buganda mugoberera nnyo general information ya public eri political kati famu twagamba ndoka tusoke tunuleke ebbali tumale okola ebintu bino engeri gye bitambulamu bw'owulira Museveni ng'ayogeranga ananaagira kye bayita stammering mu luzungu stammering si okusitama mu Luganda okusitama mu Luganda okusitama era kwe okusitama next stammering kwe kunanaagira mu luzungu so Museveni waba agenda kulimba agezaako nnyo kubanga ebigambo abibuukabuuka abanga ananaagira olwo aba agenda kulimba kye tuyita stammering mu luzungu kati omwami ono yalina ekigendererwa kye video ya lero banga oyina omuntu omunafu giveeko tojja gisobola omwami ono nga bwagambye nti baali eggulu nga bateesa okuzza Obwakabaka naye amale omugamba tobuzaawo genda bwaga ngenda buzaawo ng'alina tageti yaawo ngeri gyagenda obukwatamu mujjukire oluvannyuma lw'okuzza Obwakabaka mu 1993 ne batikkira Ssaabasajja Kabaka mu 1994 yalina okuzzaayo olubiri mujjukire olubiri olwali mu magye kuva lwe bagwa Musa Kabaka Muteesa bawuteekamu enkambi z'amagye kati mu kuluzzaayo yakola statement agamba mu 1994 nti omugenzi Milton Obote yakola ensobi y'okulumba Buganda yayina enkola ye ajja kukozesa Baganda okusaanyaawo Buganda naye nga Abaganda bakozesa sibe Baganda bwali Abaganda betuyita Abaganda abaddala nga ajja kukozesa ensowolo bonkwezenge kusaanya Buganda ekigenda maaso olwaleero kyekigenda maaso olwaleero kati njala sooka kukola mu lufuutifuuti kyebayita disclaimer lwaki nkola disclaimer abantu abasinga obungi abali ku mitimbagano gino olumu kwata information yaffe ne mugifuula kye mwagala mmwe muwulire nga temusobodde kuwulira video yonna nga bwetambudde nja kukusaba akozesa video yange n'ebigambo byange leka bikyusa gwe bikuwulikike nga bweyagala biwulira bw'oba oyagala tegeeza abantu ensonga ng'ozijja mu video yange tosalamu ddakiika emu 3 nga towulidde emboozi beggwayo kubanga mukikozesa nnyo ekyo kikyamu leka video yonna gizanye giteeke mutimbagano oli ategeera ebigambo ekibi nabadde njogera eyo tactic nkadde nnyo ya blackmail propaganda dira video no giteeke mutimbagano naye bw'osalamu akagambo kamu gwe n'okagattiriza kiba kitegeeza nti okola nsobi ffe tulina emu tusobola okweyogerera kati wano wali okulya n'okukombesa wange abasinga obungi muzize mugoberera ensonga zino nga Ssaabasajja Kabaka Buganda bukyali bw'amaanyi nga politically busalawo buli ensonga egwa mu Buganda ne mu Uganda Obwakabaka bugyogerako ngeri Kabaka avaayo n'agyogerako bwe bajja bakyusa bakatikkiro okutuuka kwono okutuuka ku mayiga omusajja Omunyarwanda buli kimu nekikyuka nekibira vice versa olwensonga Museveni amaze okuyingiza mu system mu Mmengo ng'ekalidde bulungi nnyo mu kkalira obulungi ennyo mu Buganda mayiga ne batandika okumutendeka okukola emirimu gya Museveni bulungi nnyo kati wano wali disclaimer amanya gange nze Lumbuye ndi musajja Muganda ndi wano kubategeeza nti nze sirwanyisa Bwakabaka bwa Buganda nedda wabula nnwanyisa abasajja abafere abajja mu Buganda ne bagyeteekamu ng'abantu tebategedde nti balina ebigendererwa eby'obufere n'obubbi mu Buganda Ofisi wa Katikkiro tujalagala nnyo kubanga yemu ku ntabiro ezikwasaganya enkulaakulana n'okukuuma Namulondo ya Buganda. Naye abaleetebwa okuteekebwa mu ofisi eyo wa Katikkiro betulwanagana nabo nga bakozesa ofisi eyo okusaanya Bwakabaka bwa Buganda. Kati nga nze Lumbuye sirwanyisa Buganda wabula nnwanyisa Mayiga ng'omukozi. Mayiga is a public servant.
asavinga bwakabaka bwa Buganda nange mwengwa bajjajja bange bajja balwanira okutuuka olwaleero era gwe mulimu nange gwenkola kati gwavanga ogamba nti tuvoola obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda be Baganda nkiddamu obwakabaka bwa Buganda bwe Baganda obukulemberwa entamu enkulu Ssaabasajja Kabaka njaga mutambula ku mitimbagano mutambuza propaganda babagamba mulete video lumbuye ngabika obanga avula obanga avuma Ssaabasajja Kabaka yabalema kubanga temugirina kubanga sola kikola okitegera kati bwe twogera ku basajja bano nti babbi batemu mwene mujja ne mugamba nti tuvoola Buganda ekyo kikyamu abasajja ba NRM mukyuse propaganda wamwe mumuze mutuuse ngali updated mulekerawo okusala ebigambo bwe tuba twogera ku bantu abakyamu bali Mengo tuba twogera ku Ssaabasajja Kabaka in fact tuba tutaasa Ssaabasajja Kabaka kubanga ye bw'amala okuwa obuyinza omuntu amulamulireko aba amanyi nti buli kimu agenda kitambuza bulungi wabula ffe bwe tuva okwogera ensonga zino ne mutandika zifuula kifuula nnenge nti tuvoola oba tuvuma obwakabaka nedda sinzenze kavuddeyo okwogera ku basajja bano ngenda kuzanya video bbiri kati zonna z'abagenzi nkiddamu ngenda kuzanya video zonna nga z'abagenzi muwulire bulungi nnyo ababbi bali emmenga olwejolola kabaka wammwe ne bamuzingako webati kabaka alina obutuuliro assa bamwetooloola basoma ebitabo balina companies babbye ettaka bakoze kampani eziri feke mannya ga kabaka ndi ensiki za kabaka ate kintu kya kabaka ate nekitalaga mukolo gwa mukazi wa kabaka God have mercy upon us. Perception on the population. Oyo ono emugezo w'okubiri abasajja mu bampuuga buli olaba Omuganda eyaliko Mengo ne muyiwaidde mufere waliwo profesa w'obufere ali eno gyendagenda profesa w'obufere ali eno kibaita Mongolo University mwe muli profesa asomesa obufere Mongolo University oyo profesa bonna abayita mu ngalo ze bakugu nnyo mu bufere. video bbiri ezo muziwulidde basajja ba Katonda abo Allah yabajjulula n'omu awunzikidde olwaleero bwe nabadde nkola akatambi kange ku lunaku Katonda lwamujja mu nsi nabagambye nti video gye nagikoze nganze buli muntu alina ebibi bye teri atalina bibi bye saagadde tunuulira bibi bye nagadde tunuulira ye ng'omuntu na biki byakoze ninjera sooka kugamba Muganda ng'ali awo Sheikh Nuhu Muzaata batte yavaayo n'ayogera ku babbi abali Mengo bwe yafa tebaamubika era tebasindika the representative omugenzi gwentaddeko owookubiri bwe yafa tewali wadde representative yava Mengo nono asembyeyo manga tetafembyeyo teri avuddeyo Mengo kubanga mu kusookera ddala omugenzi yasooka n'akola ensobi okulumba Ssaabasajja Kabaka n'okuwaayo ebyama bye esigenda kudde buli kimu akimanya naye omu ku bantu abasooka okudetikitinga ababbi abali Mengo n'aboogerako kati buli muntu ayogera ku babbi abali Mengo you become a target. Buli muntu ayogera ku bubbi obuli Mengo you become a target. Bano bayagala okwonerinya na Ssaabasajja Kabaka okutuuka okutunda ebintu bya Buganda byonna baali baagala tusirike. There are so many atrocities which have happened in Buganda, mainly kidnapping, killing Baganda, land grabbing, nga teri official Mengo ayogera. Enjega yagudde ekiteezi, Abaganda bafudde, Abanyoro bafudde, Abatoro bafudde, teri mukungu yenna yavudde Mengo. Ompulira bannabasolo babajjako amataka, abazaana ba Kabaka bagoba ku mataka, buli kimu kikolebwa Mengo nga teri muntu yenna ayogera. Njagala kubazannyira akatambi kano mulyoke mukakase nti okwogera ku nsonga za Mengo kituuka katako. Akatambi kano kayinza okuba si kakadde nnyo bakapya nnyo gye muli, naye wootuuka okubanga eyaliko Katikkiro
wa Buganda agenda mu kooti okuwa obujulizi ku ttaka ku nsonga za Buganda ez'ettaka ezisobola okumalibwa omuntu owa ofisi y'obwa Katikkiro nga kutte ku ttaka ya Namasole owa Buganda nga Mengo tesobola kuyingira mu nsonga zino kiba kitegeeza tulina ebizibu bingi nnyo. Simanyi baka video naka uploadinze oba saaka uploadinze simanyi banaka uploadinze mpedda kiikeemu nyinza okuba saaka uploadinze mukama nsonyi nyinza okuba saaka uploadinze. Alright, ndoza keekano muwulize bulungi ka video kano. Ono w'ekitiibwa Katikkiro yawummula nga mutadde mu kooti azze kubanga mujulizi ku ttaka lya Namasole omu. Katikkiro yawummula Engineer JB Walusimbi abadde azze okuwa obujulizi ne bakamutema ng'olubiri lwa Namasole ekanyanya bwe lwatundibwa edda agambibwa okuba omusika wa Namasole. Bino bizuuse kooti ya Buganda Road ng'ekubirizibwa omulamuzi Ronald Kayizi bwe badde ezzeemu okuwulira omusango n'okukyusa eddaame ly'omugenzi eyali Namasole Juliana Nabika. Omusango guno guvunaanibwa omwana wa Namasole Jenny Nambi Sempebwa ne mutabani we Dennis Sempebwa era nga gwawabirwa Katikkiro wa Namasole aliko kati Mangadalena Ndibalikira ono nga ye Abraham Luzze kyokka oluvannyuma ne beekyusiza mu kitinga embazzi omusango ne bagugjayo kooti yawakanya ng'eyagala oludda oluwaabi okusooka okuleeta obuwandiike okuva ewa Ssaabawaabi wa gavumenti obukakasa okuggyayo omusango guno olw'obukulu bwagwo nga gukwata ku Bwakabaka bwa Buganda kye bataakola. Olwaleero Katikkiro yawummula Engineer JB Walusimbi lwabadde atandika okuwa obujulizi oluvannyuma lwa Roses Matovu Joy okuwa obujulizi obw'ebitundu bw'atadde kusobezebwa bibuuzo okuva eri bannamateeka Basempebwa ne nnyina nga kigambibwa nti mulwadde yakubibwa pressure. They don't see this in the matter. Actually, why I refused to come in matter with this problem was that, in my view, the Kingdom of Uganda had the interest in the case. Definitely, it does. And it was my view that the will be done by the Deputy Hustle. Oludda olw'owabirwa nga lukulembeddwa mu bannamateeka okubadde John Mary Muwaya ne Okello Olyem bategeezezza omulamuzi nga bitegeeza obulungi okuwulira obujulizi bwe yaliko Katikkiro John Baptist Walusimbi wabula ne basaba okulungamizibwa kwa kkooti ku kiddako. The issues regarding who the Namasole is and what has happened to her palace, they really have nothing to do with why these two are in the door. But they are important issues as you have guided. And if and when the Katikkiro comes, we shall definitely discuss who the Namasole is and what she has done with the palace. That we shall discuss because it is important. Banera bategeeza kkooti nga bakizudde nti olubiri lwa Namasole. Sigenda kulwayo nnyo. Mu Buganda Namasole abeera muntu mukulu nnyo. Era tateekeddwa na kuyima mu kkooti yonna. Ensonga z'obwa Namasole ez'Obwakabaka zitera kuggweera mu Buganda oba mu nnyumba. We zituukira okugenda mu makooti. Obola ne Ssaabasajja Kabaka bamuwabira mu mulembe gwa Mayiga kitegeeza mulina okuzuuka nga obudde bukyali. Kati kavudde kwanjula akatambi katandise. Ssaabasajja Kabaka yagamba tabeera na musigire. Mu programu ya Museveni gyalina gyengendo basomera buli mwaka ate ku mutwe. Ssaabasajja Kabaka yabaga ataba na musigire Museveni kino kyakola abasinga okungi temwakimanya. Akatambi katandise kavudde ku nyanjula era katandise kati. Abadde bangoberera ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Ennaku z'omwezi zaali 9 ogw'omunaana omwaka 2020 nenga byali bitandise 2019.
lwaki mbagambe ennaku z'omwezi ezo kansoke mbatwale mu 2021 Yoseri tibahabulwa Rutabayisirwa mutabani wa Kale kyensire buzezedde ensanga bisibe na nyini kabuyonja etambula kamu bajjukizemu katono yava mu nsiko oba yayingira Uganda nga ye Yoweri Museveni era n'alwana olutalo nga yambibwako Abaganda n'aluwangula nga ye Yoweri Museveni bw'amala okuwangula olutalo olwo olw'okuba nti yali anoonya ancestry background okuggalawo emuwaatwa gyonna obutamanya huuzihi n'egattako erinnya ly'omusajja Kaguta n'afuka Yoweri Kaguta Museveni abantu babiri abo eyali alwana mu nsiko yali Yoweri Museveni bw'awangula mu 86 n'afuuka Yoweri Kaguta Museveni abo abantu aba babiri banjawulo Kyagulanya jjajja 222 tutandika okukalakata Museveni atubulire Museveni yasoma era yaani mukakatako mugamba amannya go nga bwe ngogera wano asooka yeebuzaabuza tumusaba academic papers ze ng'ate academic papers ze zonna zisoma nti ye Yoweri tibahabulwa Rutabayisirwa ng'erya Museveni teririiko n'erya Kaguta teririiko Nagambye video yalo woino omuntu munafu giveeko tumusaba academic papers ze nga ne birth certificate gye twalaba kuliko Yoseri tibahabulwa Rutabayisirwa nga teriiko Museveni teriiko Kaguta kati nkujjukira bwe yagenda mu nsiko yali Yoweri Museveni mu 86 bw'awangula afuka Yoweri Museveni Kaguta bwe tumukalakata wattu afuuka Yoweri Museveni Kaguta tibahabulwa baweza abantu aba ow'ekinaana mulala ow'ekinaana mukaaga mulala wa 221 n'afuuka mulala abantu aba basatu bali muntu wagu omu 221 akugamba tewagenda kubeerawo opposition yonna mu Uganda tewagenda kubeerawo opposition yonna mu Uganda lwaki yakyogera yamanya political parties zonna ziteereddewo ambolera yaazo mwe zirina okuwanga yazicontrollinga teyamanya Nuupu ate Nuupu negana okunyira mu ambolera eyo Kyagulanyi n'ajja gw'ataabala yabala nti bannabyabufuzi bonna amaze compromisinga bonna kye yakola kye mutaategeera bw'amala okutegeera nti opposition yonna agijjeewo talina agenda kuvuganyawo ye na mutabani we ng'omuntu yekka asigadde mu kkubo lya Museveni ali ogu n'erya Muhoozi bamuyita Ronald Muwenda Mutebi the second kabaka wa Buganda nkiddamu Yoseri yali asanyiza ebira by'obufuzi byonna ba politician bonna aba compromise nze tekuli asobola kumuvuganya dde kuyimirira maaso ge ng'omuntu asigadde maaso ge stumbling block eri tusidana stali ogu Ssaabasajja Kabaka Katonda n'atuyamba Kyagulanyi n'ajja emmeeza ne yeefuula wano we batandikira kutambulira ku Ssaabasajja Kabaka ne bamuwa obutwa ng'oli amaze okulanya togenda kubeera opposition bulijjo temumanyi lwaki bamuwa obutwa ekyali kissa Kabaka kujjawo muziziko nga ye yali asigaddewo okujjawo Tosi Dynasty yali amaze okuddira Obwakabaka bwonna ng'amaze okwawulamu bwa Buganda abuggyeko Kooki abuggyeko Buluuli abuggyeko ne Kayunga obwa Busoga ng'amaze obbukyankalanya obwa Bunyoro amaze obbukyankalanya
obwattoola amaze obukyankalanya obwalenzululu amaze obukyankalanya obwankole yagaana obbuzaawo kati ng'amaze okkibala bulungi sooka oggula amaaso go gano we ogakanule bulungi nnyo bw'amala okukwata obwakabaka bonna butadde mu ngalo nga n'emmenga amaajaya girina mulina kye mutaamanya kiikino batandika okutambula ku Ssaabasajja Kabaka ne bamuwa obutwa ekyali kisa Ssaabasajja Kabaka yali Stambling Block yaani ya Muhoozi kambazzeyo ennaku z'omwezi zaali 9 Ogw'omunana 2024 wano we tutandikira olutalo ne Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga gwe tomutaamanya ekigendererwa kyali ki ekigendererwa kyali bwe kiti bw'amala okugjawo Kabaka wa Buganda lwali mwenda Mutebi owookubiri ajjawo bannabyabufuzi bonna kiba kitegeeza Abaganda ne bannayuganda mwali baddemu ekyanzi ne Mukoye Museveni ng'akimanyi nti ebyobufuzi byonna bitambulira mu Buganda yayina oteekawo abantu be ka gurupu kali kembagamba akatudde Mengo aka DP Buloko era akasaanyaawo omugenzi Beni Kiwanuka kalina okutuula emabegaawo katuulaawo kafuuke ka defender Kamagwaya ne bakuliyetinga Mayiga ne yepositioninga okutambula Uganda yonna nga bamupresentinga nga mmwe temumanyi lwaki bapresentinga akasajja kano nakati olwaleero mukatadde ku ttaka Museveni akyasobola okasindikira abakulembeze abaze ku state visit ne bajja Mengo okwepresentinga nti olwo ye muntu aliwo olwo Kabaka bamujje mu kifaananyi kiri kye batadde ku CBS ku peegi yaabwe ng'olwo Kabaka bamujje mu kifaananyi ono yaaliwo kati bwe mwandi ekyanze nti mwagala omukulembeze yenna nga Muganda Mukoye famire ya Museveni yandikoze ekintu eki yandibadde either akwata Mayiga n'amufuula president ng'amuwadde terms and conditions mukakka ne pressure naye nga temanyi Mayiga yaani either yandibadde akwata Mpuuga de Mapuuga n'amuwa president oba vice president n'amuteekaawo ne musala pressure kale kasita waliwo Muganda munnaffe kumbe muli ku Banyarwanda banne nga temukimanyi yesobola kibadde bazimba akasajja kano Ssaabasajja Kabaka luli yabagamba talina musigire wiiki ndowooza ng'emu mabega akasajja kano Museveni bw'amala okukyaza Goodluck Johnson yaliko president wa Nigeria basindikira Mayiga Goodluck Johnson ajje Mengo nenga Kabaka tamanyi kwa buli mukungu yenna buli mugenyi yenna ajje Mengo abazze kulwa Ssaabasajja Kabaka
Wete tujja kulwayo. Kati kolo lunaku ndoza yawulo omuntu w'embavu. Yakola na paradinga sanga lyambogo gwe yaleta ngo omwanirizo mukulu. Kulwa Kabaka kyamugamba nti oyita ina musigire yaleta sanga lyambogo. Yaparadinga ngo obugenyi obukulu, yaparadinga ngo omwaniriza. Tegedde bulungi nnyo. Kati akasajja okunyooka na buli kimu diro twakuba nnene nnyo jiwa. Twakuba diro nnene nnyo jiwa. Kati kambaze ng'ennaku z'omwezi bwe baali battira Ssaabasajja Kabaka buli kimu bakimalirize kubanga Museveni yali abawadde diro. Ngolo olwano tutandise okulwanirira Ssaabasajja Kabaka tetutandise leero wano nga bamukukusa mutwala video zino nkadde nnyo abataziraba mwalwawo nnyo bino byembagambe nti zotalwa Mengo salutandise ddo kutaasa Kabaka n'okutaasa Kabaka Buganda wali bali bakukusiza Ssaabasajja Kabaka mutwala Nairobi ng'amaze omuwa obutwa mayiga muwadde obutwa olwo Museveni amaze okugamba teri muntu agenda kuyimira mu kkubo lya mutabani we nga mwendo ogw'omunaana 2-2 ngolo bakukusa musajja tubatwale battire eyo wenvirayo ne gawanyi ne ngamba mulimba kubanga bali bagala okutira Ssaabasajja Kabaka nenjogero kuke jembe mwami n'agamba ko yali kafomu egula mu matamivu munywanje gabiki navyo natugamba omukulu yalwala alaje nakati alaje akyamuluma naddamu n'amwegezamu ono juzi n'amutwala Namibia omuwangagusa ne mulwana kati nozamulaba information bwe flowing naye kati njera bategeeza mutegere ekintu kino gwe no muganda ali eyo ng'okyesuise nga bakuzanya kannemo kanabiri kafumba toke nga tosobola kutegeera nsonga nga zitambula bagenda bamalawo nga temusobola kutegeera nsonga zino abasajja enteekateeka yaabwe yali nnene twalinnyamu nninye ngera soka kubuuza political parties zonna bazitadde mu ambulera Museveni azirina ba politician bonna batadde mu ambulera Museveni yabalina nga Kabaka bamugyewo Kyagulanyi ne mutwale nti kale singa teyajja ani yali agenda kulinya mu Tutsi Dynasty master plan nga ne Kabaka bamugyewo ani yali asobola okuvuganya Museveni oba Muhoozi ani yali asobola mbuulira wanteekawo comment singa bajjawo Kabaka at that time Kyagulanyi nga tazze mbuulira ani politician yali asobola okugyawo Museveni oba mutabani we omwenganga tewaliwo it was a open check nga yakibazze nti Tutsi Dynasty Muhoozi agenda kuyitawo butereevu nga tewali amukutte kuwadde omuvuganya Kabaka amugyewo Kyagulanyi tamusubira nti agenda kujja Kyagulanyi najja naga mu Luwombo n'aliwamu kali Yesu lwaki baagala kutta Ssaabasajja Kabaka buliyo temutegeranga kintu kino lwaki
ebintu bino byabero nga bagala okutta Ssaabasajja Kabaka olwali mukitegedde bulungi nnyo mufunye amakulu gaakyo Katoli bw'avaayo n'akugamba nti tuvoola Ssaabasajja Kabaka mubuuze leeta y'akatambi nga aliwo omwana yenna ku intaneti ng'avuma Ssaabasajja Kabaka oba Obuganda Baganda Obuganda bantu Ssaabasajja Kabaka eyo kitiibwa kyenga omukulembeze owendo n'atwala ffe Abaganda office eri independent tugikwata nako kyobula tugirwanirira naye ono office wa Katikkiro yo office naye eri wali etudde wabula mmwe abalimu abataagala kwogera ku bubbi bwammwe mmwe mukyusa ebigambo nga mubuzaabuza Abaganda kubanga muyina ebigendero ebyammwe oza mukitegedde olwaleero katudde wano mu kitamuli okamutegere bulungi nnyo bye tubagamba mujja bitegera ku mpaka kunaku lwabadde lwa kutaano najja ne bagamba nti waliwo enteekateeka namutayika mmwe gye mutannalaba kati kanji basomesa olwaleero ekisookera ddala njira otegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda abali mu Buganda Ngaba nabategeza nti engaba y'obutwa yakyuseemu nti kati bagenda tandika gaba street nenga street omugabamu selective target ng'oli abira ne target gye yagala okuwa street tebasobola muwa abaana bato wabula bamuwa abantu bakulu nga ba target zaabwe nengoba abantu ku ttaka kati yakyuseemu 1 bakozesa ebyapa ebifu ne bajja bagoba abantu ku ttaka ekyo mukitegeere bakozesa nnema okugoba abantu ku mataka kati mubadde mu kiramo Kampala wano nneme eyingidde mu byalo kati egoba abantu ku mataka ekyo nakyo gye kiri bakikozesa kati bakozesa kye tuyita okulondobamu abantu be bamanyi nti ono alina ettaka lyenkana liti ne basooka bakola kye tuyita profilinga family yo ne bagiprofilinga ne batandika okujjawo omu ku omu ekyo bakikoze bulungi nnyo bakikoze bakituukiriza bulungi nnyo era nsaasira Omuganda yenna ajja ku social media n'ogamba nze nina ettaka eka bwe ziti kuliko ebyobugagga bwe biti nina amayumba bwe gati nina faamu bwe nti bagenda kubatta nga nenna bugisimufungize tubagambye Omunyarwanda tasobola kukola wabula ayagala ebiwedde baagala bikuzire nga bombuzi Omuganda avanaga na eka 85 kuliko emmwanyi kuliko enkoko kuliko biki kuliko buli kintu ojja ne weesoma jobera nti waliwo akugambye okwesoma akajanja akasumagizi yalira bagenda kubatta omu ku omu kuba bano kye baagala omulaalo yezira muntu wasoma kuba yesimukozi ayagala biwedde kati wano basinze okuttira abantu noga gundi abadde mugagga gundi bamusse gundi bamututte gundi bakoze ekiwe muganye okutegeera ensonga zino kandi ekyo mbagambye nti abantu abasinga obungi kati Abaganda bali mu makomera abasinga obungi mataka ge gabawalanya so mutegeere enkola eriwo enkola endala gye njagala buli omu wano oteekewo omutwe bulungi otegeere tuyina regions ziri ndowooza nnya bwekona aba eyokutaano muna ginzijukiza buli region evaamu abakulembeze okuva ku LC1 okutuuka ku member parliament etteeka lye nabasomedde bayita integration law erikkiriza Munnayuganda okwegazanyiza mu ggwanga lino okwetaba buli kintu kyonna ky'abayagala etteeka lino weeriri naye mu nkola lirina we lisosola litya statement gye ngenda okuddamu okwogera teri tribal tesosola mawanga this is reality kiwulirize kigaane kikkirize statement gye ngenda okwogera teri tribal but this is reality siyamba tesosola mawanga gano ge mazima gakaga batayagala bagamba nabagambye nti Yoseriti Bahabulwa agezaako nnyo okukola ekigambo kye bayita neutralizing oba neutralization okuneutralizing Abaganda in any possible way in a very static move nga tekijja kwalaminga kuba nduulu wabula nga akikola kagendere ng'omukadde akogga
okussa wansi Abaganda economically, politically, socially, abasse wansi abalitulizing mubenga temuliiwo. Temonna kitegeera kati kanki basomese mutegeere. 1. Teri Muganda yenna asobola kuva mu Buganda n'ogenda n'ogula ettaka mu kitundu ekirala ekya Uganda n'osetulingayo. It is impossible. Teri Muganda yenna asobola genda mu kitundu kya Uganda kyonna n'agulayo ettaka n'asetulingayo. Tekisoboka, tebakukkiriza. Naye abalala bonna bava mu bitundu byabwe ne bajja mu Buganda okukola ki? Okusetulinga mu wiiki zokka tetulina buzibu nakyo. Teri Muganda asobola kuva mu Buganda n'agenda ne yeesimba mu Northern Uganda, mu Eastern Uganda, mu South oba mu Western Uganda. It is impossible. Kebere LC1, kebere LC2, kebere LC3 ne kuwa chairman LC5 tebasobola kuwaayo kifo. Tekisoboka. But mu system enneekusifu mwenye mutanasoma kanji bagamu najibagambye kuno ku Lwokutaano kanji basomese. Olw'okuba nti mu Buganda tuli kintabuli ye advantage Museveni gy'akozesa nti kati kigenda tuuka Omuganda nga tokyasobola kufuna service mu ofiisi yonna olw'ensonga buli agenda okubeera mu ofiisi tagenda kubeera Muganda ate nga bali mu Buganda. Kiruwa ogenda tuuka ku chairman LC1 akuwa recommendation letter okufuna kyoyagala nga chairman musajja Munyarwanda. Tagenda kuwa service gyoyagala naye ali mu Buganda. Ogenda tuuka ku chairman LC2 aliko nga Munyarwanda. Tagenda kuwa service gyoyagala nga gwe Muganda. Ogenda tuuka ku chairman LC3 nga aliko musajja Munyarwanda. Tagenda kuwa service gyoyagala gwe ng'Omuganda. Ogenda tuuka ku chairman LC5 nga Munyarwanda. Tagenda kuwa service gyoyagala gwe ng'Omuganda. Ogenda tuuka ku member parliament nga musajja Munyarwanda. Tagenda kuwa service gyoyagala nga gwe Omuganda. Nkuviridde ku LC1, LC2, LC3, LC5 bamember parliament nga ne president ko mutwalidde. Togenda funa service gyoyagala kubanga abaliwo baki? Abaliwo Banyarwanda. Bw'oba tosanze Omunyarwanda ojja sanga omuntu w'eggwanga eddala. Nenga gwe Omuganda togenda funa service under those people. Togenda zifuna. Oba ompulira bulungi nnyo nenga oli mu Buganda. Lwaki? Bakikola ne baddira electoral colleges zonna eziri political ne batandika okusigamu abantu baabwe. Erinnya ayinza okuba ayina Ganda nga leefaananyiza okuba Egganda. Bajja n'omuliri gwa ssente ne batandika okukola political ground work nga basasula ssente ddo to ddo. Musajja wattu Omuganda yandibadde abeera mu kifo ekyo ne bakussa wansi ne bakugjawo. Wano Museveni kye yasooka okukola yasooka n'akola kye tuyita okulongoosa oba kye tuyita surgical operation, political surgical operation. N'asooka n'ajjawo bonna ba prominent figures Abaganda abali ba politician n'abajjawo. N'atandika obaliplacinga n'abantu be bo bamanyi nti bagenda mukolera emirimu. Nakwadde ekyokulabirako ekya Buganda Caucus 95% bonna baliko basajja Banyarwanda amanya balina ga Kiganda. Genda Mbulange Mmengo otuukeyo 95% bonna bakolayo Mmengo bonna basajja Banyarwanda balina amanya ga Kiganda. Kati njala sooka kukulagako wano lwaleero ku mukolo gw'okuzika omuganzi Tamale Mirundi. Mugulage gubadde almost gwa ssaawa 4. Kino kyensinza okulabamu. BBS Telefina ya Mayiga yaganye okulanga omugenzi Tamale Mirundi wiiki zokka. Ne bagaana omukozi yenna okwogera n'okupostinga ekintu ekikwata ku Tamale Mirundi wiiki zokka. Guess what? Ani abadde MC ku mukolo gw'okuwerekera Tamale Mirundi? Ani abadde MC ku mukolo ogwo?
abadde Danstan Busuulwa omukozi wa BBS omu ku bakulu b'omusibya BBS yabadde omukulu abadde omukulu badde bongera n'omuvubuka wa NBS oba amugobako semanyi yabadde ba MC babiri naye ng'ono omukulu atuuse n'ayogera ekigambo nti ali mu ambolera ya State House media section era soba nabulwanyi baani wali omukyala nti yabakulira kati njala soka bagamba who is fooling who? Mwe ba politician abaganda bagenda ku CBS ne ku BBS mwegendereze nnyo abantu omudiringa nabo. Oyo Steve Danstan Busuulwa mukozi wa ISO mu media section. Bakama baganye okola ekintu kyonna tuwadiza omusajja yafudde naye yabadde MC lwaki abadde MC. Ebira byonna mbirabye naye kyetemwakyetegereza. Abantu bonna tekubadde ayamba